Are you sure the key is one of them? You can change your room. How about if we check? So we're sleeping in the next room. President, don't expect anything. I'm there. Different. No. My point is, Vanga tetuka aguru to make sure one of us is the one there. Yeah. So neno mujibooking, then endako mujidani. Let us book all the rooms. Yeah. I'll make sure. Can't you shift him? You don't have this one and this one. Yes. Tukikiriza kingo mukulembeze bwolaba bino because this is a full district and we have moved over 3 hours after work. Yeah, of course nkakasa nti mu kino ekitundu mulimu abantu abanjagadde okulakulanyayo naye abantu okuinvestinga kati mu kitundu nga kino okusaayo lodges, okusaayo discotheque, okusaayo recreational places, waliwo ebintu ebimu ebibasikiriza okugeza ng'oluguudo. Singa oluguudo lweno baalukola bulungi nnyo ndishuwa nti abaana abeeno abazaliddwa ku kitundu kino bandibadde bagamba waffe njagala genda kuzimbayo club, njagala kuzimbayo hotel, njagala kuzimbayo lodges nefaanana bwe bityo. So gavumenti yo kyerina okukola kwe kukyanguyiza abantu babakolera enguudo, abantu babeere nga batuukayo bulungi nnyo ne bakasitoma okujja kiba kijja banguya. Finally, the president has opened his room and this is the best room that they have. Gavumenti yeyina okuzimbira abantu zi lodges n'ebifo ebisanyukirwamu n'ebiwummulirwamu, naye weesanga nti embeera y'ekitundu eremesa abantu okusiga ensimbi n'abeeyo, kuba neno wali abaana abavaayo nga baliyo ku kibuga naye olowoozaamu okusiga ensimbi ewaabwe nga ziyinza obutadda. Kati zi lodge ennungi okubaawo singa gavumenti ekolera abantu amakubo n'oba ng'ovuga bulungi okujja eno n'okuddayo, ne bateekerawo amazzi ne bateekerawo amasannyalaze, ebyo bimala. Ebisigadde abantu bajja byekolera ekifo nga ekkubo lituukawo nga waliwo amasannyalaze nga waliwo amazzi, abantu bajja kuinvestinga. Naye kati olaba eno lodge esinga obulungi wano mwali okola naye temulina amasannyalaze kuba embeera y'amasannyalaze eyangwira abantu. Kati ekyo kikalubiriza abantu bamusiga nsimbi okuinvestinga, niweesanga nga kalodge nga kano ka sente tono nnyo ate naffe bakasitoma tetujja kusanyuka nga bwe twandisanyuse. So mu Uganda empya nze mba njagala bino bya isaawo buyisa luguudo lugende gye lugenda nga luva gye luva. Dani Sevonina. Tegede. Shovona. Buno busonga kati bino bituukawo katuyingidde wano tewali hoteri tewali ki tuba tulina okuyiiya. Omukulu alina okulya kiseera, alina olya naave mu kwerimba sawa ya mmere. Omukulu alina okulya. Bwe tujja bulya naawe tujja kulya tutakolayi kojja jangu ffe boyo kyogamba waliyo n'engeri ya bukyayi ekyayi tuliya tujja bbiri nze mumpe ebyange nje ndya wano kwata netooke ozalayo kawunga kaffe sidisi baganda buli omu kyali mu kulya abaana bonna wali kawunga balike tugenda kulya emmere eno bajja gyewulira ne bamadiokolo bagambe nti ate yefe bali bennyini be bayogerako
manyize nenjala engalo zoza Katonda wange olaba mbadde maze okunaaba mbadde maze okunaaba tolina kunaaba mu maaka chunga tebakitutte kadi ngamba basajja bagala kunkola kiba batumanyi tuli bakadode buli wamu mbogo tugende tufe tukubagane zekuba gugwa wano abakadode atu chunga tebakitutte kadi ngamba basajja bagala kunkola kiba batumanyi tuli bakadode buli wamu mbogo tugende tufe tukubagane zekuba gugwa wano mwe obadde kimanyi nti Kyagulanyi ye first president, first Muganda, first Uganda to unite all Ugandans. Ndowooza tompulidde bulungi. Kyagulanyi is the first president to unite all Ugandans. In fact, he is the first Uganda that people call that is on the president ate ali bulalamu. He went to West Nile, he went to Tororo, he went to Bunyoro, all parts of Uganda. People like him. This is so beautiful. Please just vote for His Excellency. Abantu bano bonna bali mu kitundu kino abayimba people power balabe obungi bwabwe kati ngenda kulaga ab'emyalo ebo be bateekawo okuprovokinga babakooneko basobole okukwata abantu b'omu kitundu kino basobole okukwata n'abaana baffe batono nnyo tebawera na bano bali mu kujaganya naye abaana babakuba igino babayitako buyisi ngenda bakulaga batono nnyo kyokka bano abaffe abawagizi bangi abawagizi baffe bangi nnyo abawagizi baffe bangi nnyo batunuulire bano bonna bawagizi baaniriza Kyagulanyi naye ne bateekawo ennamba entono bwetu ne bateekawo abatono we batyo Kyagulanyi wagenda oyita balabe 1 2 3 4 5 6 7 bali kuwalagi 8 9 10 naye laba bantu abali mu kuwagira naye laba abe NRM be bawadde obusente basajja bati n'ekikonde nno bafunya balabe batono nnyo kwate kubagoberera akantu ako kafunye bulungi naye jasi banoonya omu bamukooneko atankula olutalo bakwate abantu b'eppakwaki bakwate konvoyi yaffe okugimalawo kitegedde muganda wange abo teryasobola kuboogerako naye ekibuga kino kyonna trading center eyogedde naye bafunyeyo enkoko 2 ze bayavuwaza ennyo ezitalina myoyo ne baziteekawo ziyiikirize naye abaana bayitako bayite kubanga twabategeera era bagenda kumala bajjemu obusaati nga tumaze oyitawo batugoberere ate ebbali waabwe nga weebali ebbali wabeerawo poliisi ng'erina amasimu ne kamera abakoonako gwe balikodinga basobole obbasibirako. That is a last kick of a dying horse. Eyo gye bayita last kick of a dying horse kubanga lengera muli 10 muyimiridde kaduuka katunda walagi mu kibuga naye lengera abantu abaaniriza be batawadde ssente abazze wakati mu mukwano ate nga bano bonna mwayagadde obbawa ssente ne bagaana abamu bazikutte naye bali eno bagamba zaffe katuzirye tugende twanirize Kyagulanyi lengera ekiri emabega muganda wange mu
Nti by'oswadde tolina gojja kukwata ku luno. Twakutegeera n'abasajja bo muteekewo obusajja bwammwe buwanike ebipande ffe tubuyiteko tugende. We are peaceful people. His Excellency normally preaches peaceful, non-violent, so no one will be violent. We cannot. Listen, the people are singing their power. They are singing the word our. Most of the numbers are youth. The big numbers are youth. Look at them. They are speaking one language, Bobby. Most of them, they are fishermen here. I see silver fish. Omusajja bagambye temulinnya mukene wange naye era banno bagamba temulinnya mukene. Enkajje ne mukene ono yazaanise. Maama agezaako okuzitaasa kyokka naye muwagizi. Lengera trading center eno abaana bali mu maaso bazina amazina. Ekibuga kibemberedde namungi w'omuntu. Abantu bayimba people our power. Tewali gwe bawadde yadde ekikumi. Bazze wakati mu mukwano n'okwagala. This is what we call natural love. This is what we call natural love. You are watching Ghetto TV Live. You are watching Ghetto TV Live. Look for us on YouTube. Just type in Ghetto TV UG. You'll find our YouTube channel. Look at the happiness these people are having. The enjoyment.